owa NUP yali wano mu kibiina kyaffe nga yakulembera department y'amateeka nga National Legal Advisor, kati ali mu kibiina kya National Unity Platform. Fenna twamusaamu nnyo ekitiibwa, twamulonda okulembera department y'amateeka, naye owaye nga bwe mumanyi kayayo bakayita okulya obwami ne keesogga ensiko. Ate tunakikolera ki? Tetulina kyakukikolera. Bano akalulu tekajja kuba kangu, naffe tetuli bangu. Ekibiina kyaffe omwaka guno tuwezezza emyaka 7, naye tambulongo ng'omutwe gwo guli waggulu. Bwe sijja okubeera mu kkomera kiwa ebibuuzo bingi nnyo, era na buli muntu yenna alina ky'abuuza aba mutuufu abuuze. Kirana mugumu nga gwe singa bali kukwata bali kutega mu kyenda era nga gwoliko 12 mu 10 ne 25 era gwe toli ku rutinze. Mwai Museveni avuddeyo n'agamba toli ku rutinze ebbanga eryo lyonna. Kati oli bw'alowooza bw'atyo asobola okubeera omutuufu. Yalukuti nga bamulyamu olukwe. N'ekibiina kiraba FDC kyeyaddukamu bukifaanana. Tebasobola kulyamu olukwe bonna mulundi gumu. Osobola okubeera nga weeyagaliza ekisembayo ne kireeteza ensobi. Otegeera? Era nze wano wensabira mukadde waffe tusooke tubanje tukole ekisoboka afulume. Naye ngenda kubeera omu ku abo abagenda omusaba. Si kuwummula kuva ku bya Uganda, wabula kuwummulamu emirimu egimu. Ekisooka n'obulamu bwe butuluma. Okubuteeka buli budde bw'atyo. Talina kubeera nga yeesaddaka yekka ku lwa bannayuganda bonna. Byakoze bikola ki? Birabika bimala bingi. Atuule wali n'emmeeza etujagala. Mao alina obusungu olwaleero. Si nsonga lwaba amulyamu olukwe, naye bali tebategeera bigendererwa bye. Bw'avaayo olwaleero nga gwe mujja ng'agaana okukkiriziganya naye abeera mukyamu, abeera yeerabidde okugamba bali gye balaga nti bagenda kusaagayo ba food soldiers. Naye olwaleero food soldier ewa Museveni, food soldier lwa nsonga ebigambo bye yayogeranga luli twagala tugireyo bukakafu ku biki Museveni byatereze byamuwaliza okubeera ng'agenda amukolere. Okukakasa nti waliwo amaanyi ge mutasobola kuziyiza. Tolaba nti yero mulungi gye muli. Mu mutwe tubawe red. Mulabo batemukaabe yero. Bannange mutuddiza yero yaffe. Anyumisa amawulire mawulire. Yanyumisa anyuma okulaba n'okwogera kuba musajja mujerezi, musajja muvumi, musajja amanyi nnyo Oluganda. Naye oluusi kiba kyetaaga nnyo okusengejja mu bigambo bye byaba ayogedde n'omanya ki kyabadde ategeeza. Kakati nkulaze nti yeye food soldier. Neri gyamulabula okugamba ba food soldier era be baliyo, kubanga abantu abaliyo bakulaga nti balonda Kyagulanyi 2021 tebalonda muntu mulala, ate nga abantu abawagira Kyagulanyi be bayita ba food soldiers. Emyaka 2 Dr. Besigye yakulembera revolution yenu. Singa ye yekka omuntu wamu ne bannayuganda. Kati gye emyaka 2 kitegeeza kye twafunamu tuba tulina okuba nga tukikuuma. Kyali ky'amaanyi. Era tusagitwala bwe tutyo. For granted. Si byakusaaga mwafiiramu obulamu bw'abantu. Abantu abasinga balemala. Abalala babuliramu. N'abalala bali makomera. Bavundidde eyo. Si kye kintu ekya bulijjo. Nkwaniriza nnyo ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange webale kundaba
yonna gy'osinziira okutulaba kw'emboozi mu UG. Nzize wano ne chairman tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula ebigenda mu maaso side eyo mu ggwanga lyonna. Tumanyi butya bw'obiraba, bwe tubiraba oba bw'obiraba ne tukiriza nti n'oba oli awo olumu soba nga tubiraba kyekimu, ate era waliwo n'abalala abasobola obutabiraba nga ffe oba nga ggwe eyo, buli omu n'aba nga abiraba bwanjawulo. Newankubadde abamu bagamba nti abamu babeera beebuzaabuza, tebaba babiraba mu butuufu bwabyo, naye ate ne beefula ate abatabiraba. So oba oli awo tekiyinza okwetawo kiri nti buli omu abiraba mu ngeri yiye. Kale tuzze soko nzikirize chairman akubuuzeeko, tutandikira awo. Chairman buuza kuba tulaba ssebo. Mr. Mayanja, nsanyuse nnyo okusinkana leero nate wano ku mukutu gwaffe guno omuganzi emboozi mu UG. Ogamba otya muganda wange? Sigamba ogamba otya? Ndi ssebo. Muzeeyi yatulagira kubonga bubonzi. Muzeeyi Museveni tulagira kubonga bubonzi. Utandagira oyo. Pozi wali bagamba nti president yatugamba tukole bwe tuti awo nali badde mpulira. President ali magere. Kikiba kinyanguyira nnyo naye abalungi abali batulaba n'okutuuliza balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe aboluyuli omukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi era waawo. Nga bulijjo tubeera wano ne Mayanja ne tujja ne tuwayawayamuko nammwe mu kino na kiri mu ngeri emu oba endala. Oba oli awo tuyinza obutaba batuufu nnyo naye nga tugezaako engeri gye tulabamu ebintu. Sebo tulina okubeera abatuufu ennyo ssebo. Engeri gye tulaba anti okujjako osobola okwogera ensonga nga bwe nkyogeddeko wali nga kyekituufu naye oli n'akiwakanya n'akifuula ekikyamu. N'akifuula ekikyamu. Kakati abali abatuwuliriza omusajja ono ageze n'aŋŋamba nti simanyi ani yagamba nti no simanyi tubongeseka kokola. Kati ate nze omuntu asobola okundagira olwaleero bamuyita pulezidenti. So kati ayogedde ye ng'amanyi ayogera kituufu naye gye ndi ng'ate si kituufu. So bebyerimu okujja wano ne nkugamba ekigambo kye mbeera nkugambye kyemba manyi ng'ekituufu oba oli awo ate nawe olina engeri gy'obakola ki gy'oba okirabamu. Tubaagala nnyo mwenna abali eyo bakama baffe abakyala n'abaami. Kusingira ddala tubeebaza nnyo emirimu gye mukola ku lwa famire zammwe, tubeebaza emirimu gye mukola ku lw'eggwanga lyaffe, tubeebaza namwenna emirimu gye mukola ku lwa struggle. Mwebale nnyo mwebali eddala. Tetulema kusaasira kwabo abalina ebizibu bye bafunye. Tusaasira abantu abaganda baffe abali mu malwaliro, abali mu makomera, abalina okunyigirizibwa okwenjawulo. Tusaasira nnyo ne bamulekwa abo bennyini abaviirwako bakadde baabwe, abakyala abafiirwako babbaabwe, abaami abafiirwako bakyala baabwe, n'abazadde abaviiriddwako abaana baabwe. Naddala mu bino ku ngeri y'okunoonya eddembe lyaffe ery'obuntu, abafiira mu struggle omwo tubateekako sala zaffe, tubalowoozaako nnyo, tusabye Katonda mwenna abagumye n'abo bonna abasonyiwe ebyabasobako. Nzize tuwayeemu ssebo. Amiina. Olunaku olwajjo forces za change nga zino zegattiddwamu ebibiina ebyenjawulo ebirwanirira enkyukakyuka era nga n'ekibiina kya NUP kyekimu ku ebyo baavuddeyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alangirira nti mu ssaawa 48 baagala okuba nga gavumenti ya Mwai Museveni batadde omukulu Dr. Kizza Besigye olw'embeera gy'alimu era nga bagamba nti n'okumusiba bamusibira bwemage tewaliwo nnyo nsonga nnungamu eri awo. Yabyogedde era bwetwogera essaawa zino essaawa 48 zinatera okuba nga zituuka naye gavumenti ya Mwami Museveni tennabako na kimu kye yakoze ku kuteebwa kwa Dr. Colonel Kizza Besigye era nga olunaku tubale tukyali awo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekayo ekiwandiiko nga kigamba nti tomorrow we come together with leaders and comrades from different formations to pray and address the nation about ongoing situation. And please join us at 10 a.m. Let us pray, mobilize, organize, okulaba nga Dr. Kizza Besigye batekawo embeera Dr. Kizza Besigye bamusabire n'okulaba nga ateebwa okuva mu kkomera. Naye nga bino bigera mu maaso waliwo abatunde ebyenjawulo n'abakedde okukalakasa mu kibuga Kampala n'abamu bakwatiddwa
ng'abalaga obutali bumativu eri enkwatibwa ya Dr. Kizza Besigye neeyisa kuba nti nno bakyamulemeza mu kkomera ng'ate eyitibwa kkooti y'amagye abamu gye bagamba nti si kkooti wabula kakiiko k'abamagye kakyalemeza Dr. Kizza Besigye ng'ate kkooti z'abantu ba bulijjo oba kkooti ensukulumu yavayo n'esalawo n'egamba nti nno abantu nga Dr. Kizza Besigye okubawozesa mu kakiiko k'amagye ekikolebwa kikyamu nnyo kubanga ababawozesa tebalina buyinza yadde obusobozi okubawozesa so kyekirwa essaawa zino embeera n'ogiraba otya tusuubire okuteekawo embeera mu ssaawa 48 nga ziweddeko newankubadde bwe zinagenda okugwerako olunaku olw'enkya ate wajja kubeerawo okusaba mu kusaba kwe muyinza okuva ekikyamaanyi tutandikirawo chairman neyanziza nnyo muganda wange Mr. Mayanja n'abali abatuuliriza abatulaba n'okutuuliriza ekikulu mu byonna njagala kutereezaamu katono nnyo nti si Dr. Kizza Besigye yekka yali ku lukalala lwabo be tubanja abasibe bangi abali eyo naddala nga bayita ate mu kooti masho kooti gye yajja n'esalawo kooti ensukulumu gye yajja n'esalawo negamba nti ababawozesa mu bumenyi bw'amateeka mu bukyamu tebalina lukusa akakabali badde nga kooti y'amagye eringa kakiiko akakwasisa empisa amagye tebalina lukusa luwozesa abantu naddala ba civilian kabeera amagye gennyini n'okutuuka okuwa ebibonerezo kuba ndabyeko olukalala lw'abantu 46 abawozesebwa mu kakiiko ak'amagye so kakati ffenna tujja kijjukira nti embeera ya Dr. Kizza Besigye si nnungi abamu nga bagamba nti okuva lyatandika okwekalakaasa obutalya mmere kyaleesewo embeera obulamu bw'okubeera nga bukyuse nnyo naye nga tetunatuuka ku ekyo kyonna tusooka okwebuuza kubanga teyalwalidde wakawuwe kituufu Besigye okubeera mu kkomera era bw'abanga ali mu kkomera yazza mu ssango ki bw'abanga yaguza y'engeri entuufu eyo gye bamuwozesaamu nga si kyekituufu byonna bikyamu kakati bino ebibiina byonna okuvaayo ne byegatta okuteeka wamu eddoboozi lyabyo biteekewo embeera kino kirimu gwe okulowooza nti kiri ku Besigye naye nga bwe kitaba Besigye kikwata ki kikwata omulala kati mu buli ngeri yonna empologoma terya muddo erya nnyama akamu akagabi bwe kayambako empologoma eri akaweewo akaweewo kali bwe kaggwawo enona kagabi tukitunulire mu kifaananyi kinene ensonga eyo tukitunulire mu kifaananyi kinene nti olwaleero Besigye kye bamukola kiyinza okuba nga tekikoma kwani ku Besigye n'okugezesa okungi nti singa tukola bwe tuti kyekiba kiddako ku balala reaction yaabwe ebeera ki kati ebiseera ebisinga obungi oyinza okulemererwa okuteekawo embeera ku kintu kyewali badde osobola bwe kimala okusukka ogenda okukanga kiri ku mubiri gwo gwennyini so n'olwekyo nasanyukidde nnyo ebibiina byonna embeera okugizza ebbali yonna gye batakkiriziganyizaako ne balabika nti bajja babeere ki babeere wamu basalire embeera eyo amagezi munnanga abasibe bali mu mbeera etali nnungi bw'otunuulira kooti masho eyo erina be yasingisa omusango oluvannyuma ne beetonda basonyiyibwe naye kooti ensukulumu bwemala okusala omusango bwemala okugamba nti kooti eno eriwo mu bukyamu tukiraba nti ate ne bali balamulwa mu bukyamu era nga wakyali abakkiriza emisango era mu abo abakkiriza emisango mukyalimu n'abalala bangi abantu 16 if I don't mistaken oba 16 bakyaliyo bo baagana okukkiriza emisango egyo naye nga abaagala okukkiriza emisango bali 9 bali 9 kakati bweba okay tugendera bali 9 kakati mwe mukitunuliranga ekya bulijjo kitegeeza nti kijja kujja kirya mpola kubanga bwe batuukidde okukwata Besigye kibadde kijja kiranda ng'abaana bano basibiddwa emyaka emeka emyaka 4 kati emyaka 4 nga abo tebalina abagambako mu kangalu kooti yaabwe nga tebalina abagambako kitegeeza bageza okwekanga kyangu kati bwe musituka omulundi gumu ne mumanya nti kati wano bazze batugezesa olwaliro balabika nga balinga abagala otunyweza kwe kusalawo ne bagamba nti
tunalinda kulanga Besigye afiide mu kkomera then katupolisi katumujjeyo enkola njikiririzaamu era ndi wamu n'abo abakuŋŋaanye okulaba ensonga eyo kakati kyo kyogambye okuwesaawa 48 essaawa 48 tusobole okuteekawo embeera ey'amaanyi essaawa 48 zigenda bwe ziggwako bagenda kulangirira ekiddako so ssaawa 48 oluggwako nti mutandike mukole kino settlement yabadde kiriya mu ssaawa 48 Besigye n'abasibe abalala bateekeddwa okuba nga bateereddwa bwe banaaba tebannateebwa mu ssaawa eza 48 oluggwako abo bonna abakulembeze be walabye mu kukkaanya okwawamu bagenda kulangirira ekiddako so kati bombuuza nti 48 bwe ziggwako tugenda kuteekawo embeera tekindaba kulangirirwa mu butongole olwaliro ekiriwo kya ssaawa 48 bwe ziggwako balangirire ekigenda okukola ki ekigenda okuddako n'enkya waliwo n'okusaba kweyogeddeko pulezidenti kwataddeyo okusaba okwo waliwo kyenjagala ekizibu kye tulina ffenna nga bannayuganda nga njagala basically kigende ku bakulembeze ensonga zino bwe tuba tuzirimu teziriika ani asinga ani asookayo wabula tageti yaffe kununula ggwanga nga tujjawo Museveni otegedde enzijjawo ya Museveni esobola okubeera ey'enjawulo ku ggwe gy'obadde osuubira so bw'oba ng'olina ky'okoze n'obaako w'otuuka njagala okkirize nti force yonna ejja neeyongereza ku ekyo ky'okoze ebeera egasa nnyo 100 ku 100 naye tulinamu obulwadde ng'abantu bonna bali ku nsonga y'emu naye ng'obuzibu bwaffe buli kwani asookayo si kizibu kivuddewo kitya wabula ani asookayo okwaŋŋanga ekizibu ekyo so okwaŋŋanga okuleeta obuwanguzi obwo kibatawaanya ekintu ekyo mayanja njagala okuwa ekyokulabirako katono tetusobola kuzanyira ku myaka 2 dokita gye yamala ng'akulembera opposition oba okulwanyisa gavumenti eno tuba tusaliddwa nnyo emyaka gino 2 gyali minene nnyo mpulira agamu ku maloboozi g'abo balwanirira enkyukakyuka nga bagamba nti oyo dokita balinga bakola bonna yalinga obuzaabuza kubanga waliwo nogwe nalabyawo omulenzi omu ali South Africa awo bamuyita Kiseka Wumalu Kiseka ate nga alaga nti wankyukakyuka yavuddeyo n'agamba nti gwe Dr. Besigye mutujje mu mizannyo gyammwe kati tukabijja tujje mu mizannyo gyammwe ebintu bino lwaki abatabamu ogambye tetuyinza kuzanyisa myaka 2 gye yamala naye tabamu nga bakiraba bulala kakati webale nnyo okubuuza ekintu ekyo ebintu bino birimu obusungu bungi birimu obukoowu bungi birimu n'obwagazi bungi buli muntu ali ku levo ye mu kwagala n'okukyawa kubanga abantu banyigiriziddwa ekimala omuntu ayinza obutategeera mulala tekimugjaako ddembe lyekwogera nga bw'alaba ensonga naye ate kikulu nnyo naawe alina ky'omanyira n'ojja n'oyogera okutereeza omulala tewali muntu ali perfect mu byakola abantu abamu bakyamu bakola ebirungi naye nga balina n'ensobi zaabwe tewali muntu n'omu ali perfect mu byakola taliyo emyaka 2 Dr. Besigye yakulembera revolution eno singa ye yekka omuntu wamu ne bannayuganda kati egyo emyaka 2 kitegeeza kye twafunamu tuba tulina okuba nga tukikuuma kyali kyamaanyi era tusobola gitwala bwe tutyo for granted si byakusaaga mwafiiramu obulamu bw'abantu abantu abasinga balemala abalala babuliramu n'abalala bali makomera bavundidde eyo si kyekintu ekya bulijjo kakati waliwo ensobi ekolebwa abatukulembera netandika okuleeta ebibuuzo ebingi eri abo be mukulembera bwe mubanga mwalina ensonga yammwe nga dokita ng'alina ensonga gye tugoba ne bannayuganda wamu waliwo ekiseera twali tuse tumanya nti kyekiganyi era tusobola kuzaako ki ku maanyi gano ge tulina amangi mukama aleese n'atuleeterayo ate n'omuki n'omulala kakati bano abagamba nti talina kye yakola abo njagala nnyo okubatangaaza
dokita byakola yabikola kati njagala kuwa ensobi we yajjira ensobi we yajjira era omulimu dokita gwatakola gwe guno abali yabatuwuliriza kuba already twawagira nnyo dokita Besigye bannayuganda twewagira emyaka ejabiri nga dokita Besigye yatukulembedde dokita Besigye alina tukolera ensonga emu Kyagulanyi nga bwazze omulimu gwe gwali gwa kuba tochi mu Kyagulanyi gye tutali ebbali eyo ludda walagama azze twetaaga okwongera twagero ne twagala tumanye omwana ono yaani ogwo omulimu gwali gutino okubeera gwa dokita akube tochi nga tatawanye gamba nti agenze kuwagira nga tagambye bantu nti muwagira ono wabula akube tochi kumanyi gaffe yerida waffe mumanyi gaffe gonna ge yajja nago fenga yatukulemberedde teyalina kutya nti sinze nzigusizza wabula yalina kirowoozo yalina kuba na ndowoozo emu titwagala okuggusa ensonga eno ti amaanyi gano geeyongeddeko wano naye aliidinga leero ali atya ekyo nga kyama kyeng'omu bw'amala okumukolako okunoonyereza okumala ye nga tabuulidde muntu aveeyo n'ensonga entuufu agambe nti mumanyi nti tukyalina obuzibu bunene tubadde tusuubira nti onazze n'amaanyi naye alimu ekizibu nekino nti oba bannange sitwago yaffe yeyongeddemu amasannyalaze tugende ekyalina okikola era bwe naalitandikidde okunenya Kyagulanyi weewano nga dokita amaze okukola ogugwo ogwo kiba kitegeeza nti awo tufunyewo emmeeza ennene y'abasiniya ab'okwebuuzibwako abalaba ensonga abalina experience mu bintu bino kyekyalibadde kiddako nti dokita kubanga tuswala bannayuganda omusajja oyo okubanga n'olwairo akyasiŋŋanidwa mu field nga akyakola kitegeeza tetusiimye bye yakola oba yalina ensobi otegeera dokita Besigye kino nkiddamu dokita Besigye okubeera mu kkomero olwaleero n'okubeera n'omuntu ogenda n'omusanga ne mu field kiba kituswaze emyaka 2 tuba tetulina kye tukoze nti fe abaali badde bongerayokko oba n'abalala baliko wansi ab'emyaka emimpi baali badde bakola nnyo nga basaasira mukadde waffe awo mmole oba ye mu bye yakola yali ku luutinga abasobola okwongerayo ensonga ng'era emmeeza eyo nnene oba eri Kasangati oba eriddawo ng'eriko abasajja abo abalina experience ba elders abalina stake ku ggwanga lino singa olwaleero eyalibadde mu kkomera awo yalibadde Yasini ku Kyabesigye yalibadde Yasini awo yalibadde Yasini nga yensigo ya Besigye eri so singa takyali Besigye yennyini kitegeeza waliwo ekitagatta buki bulungi kakati omuntu bw'avaayo n'agamba nti Besigye simutegeera ayinza obutakunnyonnyola kubanga asooka n'abuuza mu 8 mugumu waligwe ng'olwanira eddembe 9 era n'obeera gwe ng'olwanira eddembe 2 n'obeera gwe ng'olwanira eddembe 2:10 n'obeera gwe ng'olwanira eddembe ne 2:5 era gwe kati awe senenyeza alabye mu ngeri ndala otegedde ayinza okufuna amagamba abayinda asobola okuba nga alina ensonga lwakuba asobola okulemererwa okunnyonnyola naye ng'asobola okuba nga alina ensonga ye kubanga gwe omuntu omu lwaki weetikka ebyabonna ebbanga lyonna ku mulembe guno obaddewo n'oguddako n'obawo ate nga tosamba loolo za njawulo wabula osamba loolo emu lwaki kati omuntu oyo asobola okuba nga ategedde bw'atyo naye mu sayidi eyo oyinza obutamunenya yengeri gy'abaire alabyemu ki kati gw'ovaayo n'ojja n'otereeza mu ekyo kyayogedde oba n'omuwa n'alaba sayidi endala oba n'omanya nti wadde onnyonnyola naye wabadde olina okunnyonnyola paka kumalayo ku kino otegera ekintu ekyo kubanga olwaliro Besigye okubeera mu kkomera kiwa ebibuuzo bingi nnyo era na buli muntu yenna alina kyabuuza aba mutuufu abuuze kirana mugumu nga gwe singa bali kukwata bali kutega mu 9 era nga gwoliko 12 mu 10 ne 12 era gwe toli ku lutinze Mwai Museveni afuddeyo n'agamba toli ku lutinze ebbanga eryo lyonna kati oli bw'alowooza bw'atyo asobola okubeera omutuufu rukuti nga bamulyamu olukwe n'ekibiina kiraba FDC kiyaddukamu bukifaanana tebasobola kulyamu olukwe bonna mulundi gumu
osobola okubeera nga weeyagaliza ekisembayo nekireeteza ensobi otegeera era nze wano wensabira mukadde waffe tusooke tubanje tukole ekisoboka afulume naye ngenda kubeera omu ku abo abagenda omusaba si kuwummula kuva ku bya Uganda wabula kuwummulamu emirimu egimu ekisooka n'obulamu bwe butuluma okubuteeka buli budde bw'atyo talina kubeera nga yeesaddaka yekka ku lwa bannayuganda byakoze bikola ki birabika bimala bingi atuule wali n'emmeezi etujagala okugyebuuzaako nga tukola ebyaffe gwe njagala okulaba olwaliro mu kkomera sigamba nti ze ndi mwana muto siri muto ndi musajja mukulu naye era at least omanya nti kati mu kiseera kino Besigye yali akola bw'ati kati lwaleero bano be balina obbikola mu myaka gino so si kyewava eno mu myaka gino 29 40 era tukikole neno mu myaka 7 oba 6 ejja kuba nsobi n'ekirala kyembadde njagala okwongereza akatono nyaawo ogenda kumbuzaamu kyembadde njagala okwongera tukkirize wano mu Uganda simanyi oba lwaki tutya nnyo emyaka tutya nnyo okukula naye okula n'owa ekitiibwa n'ogezaako okuba nti oteekawo enkola kubanga wano mu Uganda tulina ekizibu nti tolina mmeeza gy'osobola kugendako nga weesiga ogyebuuzeeko kubanga waliwo abantu ababadde mu services naye ng'ekimunnyula kufa ekimunnyula bantu kumusindiikiriza ekimunnyula bantu kumugobaganya ekimunnyula twagala omuntu annyuke nga bamulinamu essuubi akyalimu n'embavu ng'akyasobola n'okwebuuzibwako ng'akyalimuko ku kasupu kale n'ekyo nakyo kizibu kyennyini tujja kulowooza naye omuntu n'olinda okubeera ng'abantu okuyisangamu amaaso laba wuuyo atambula alinga agenda okugwa kibi so bw'obeera ng'ogenze wali mu katiiko nga wano we tuli eyeetaaga advice eyo n'ajja wano akusanga ku mmeeza yo ajja n'ebintu nga bina esooka ajja nga n'ekitiibwa obwesige ng'akakasa nti amagezi wagize okugakola wegali n'addayo ng'akakasa nti alina gw'aswalira eyo emmeeza wano mu Uganda teriiwo Mwami Museveni avudde enkya ya leero n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X gwe twayitanga Twitter n'ateekayo tweet ate eba ekyali tweet kubanga yagwacu kuva mu Twitter negudda mu X era avuddeyo n'atweetinga n'agamba nti nno nti yeewuunya nnyo abantu abavuddeyo kugamba nti nno Free Bobi Wine Free Besigye Free Besigye agamba nti nno abantu abo si batuufu olw'ensonga nti bali badde basuka ne beebuuza lwaki Besigye yakwatibwa gamba nti beebuuze lwaki yakwatibwa okusinga ogamba nti Free Besigye omusajja bamute era n'agamba nti nno n'ekirala olw'okuba nti emisango giri mu kkooti ekyalibaddewo kyalibadde nti batugamba nti nno bannange kkooti mwanguyirizeeko okutula omusango gwa Besigye bwe guba mutuufu ateebwe bwe guba nga si mutuufu ateebwe bwe guba mutuufu awubwe ekibonerezo ye nga bw'agamba okusinga okugamba nti bannange Free Besigye nagenza okulaba abantu abamu nga bagamba nti olw'okuba forces neziteereddwawo nti ze zamukukunudde okubako n'abako nekyayogera naye ng'agamba nti ebyalibadde bikolebwa byebyo okusinga okugamba nti ati bera natuzaayo mu gy'ekinaana n'agamba nti bo nga bo gavumenti yaabwe babatikawo gavumenti eno bagamba nti bajja okukomya okutta obusi bw'abantu okutta abalala okulya enguzi obuyeekera n'ebifaananako ng'ebyo sega nti era bo weebali okubanga basigala bakola omulimu gwe gumu okulaba nga security ebeera gguluggulu side yawo muganda wange webale nnyo sitya nnyo okwagala kudda mu bintu bya musajja oyo olw'ensonga nti n'ebbanga lyabaddewo ddene nange ezzalawo lya kyeya banna yes ebbanga lyabaddewo ddene ezzalawo likuli mu 9 siri ndi mu 9 ne bwe mba nga tugeze nti oba najja naye nga mwagala aliyo omumunsi kakati kino kyenjagala okugamba nti Museveni bwe yali yajjako gavumenti tewali gavumenti ebeera ntono avenues ez'enjawulo bazeeyambisa okujjako gavumenti
ekyokubiri saagala alowooze nti bwe yajjako eyalutwa n'okusindikiriza Obote nti gavumenti ebyokukyusa gavumenti byaggwa. siye muggalanda wa gavumenti abeerawo ng'akimanyi nti gavumenti ye ekyo sinakipya yakugibwako yakuvaako kubanga biri bibiri esobola okuvaako nga yo yennyini yesazeho gatukyusa obukulembeze tewali gavumenti evaako tewali gavumenti yevujjako tewali gavumenti yejjako gavumenti ejjibwako buki ejjibwako bujjibwa oba eyise mu kalulu oba mu kulwanagana nenga erina okukola ejjibwako kakati okutuusa ekiseera golwokuba tokkiriza nti wajjako gavumenti weerabira nti wajjako gavumenti notakkiriza nti naye esobola okuvaako kikutuusizza n'okwerabira abo bewapulaninga nabo okujjako gavumenti n'otuuka mu kiseera ekirowooza nti kiri kye baakola kyamala notandika okubeera ng'oletawo engeri zo ezitategeerekeka. Dr. Besigye tasobola gaana kumuvunaana mu mateeka singa waba waliwo omusango gwazizza. Naye tubuuza nti gwatugamba nti tubuuze musango ki gwe yazza gw'oli muluŋŋamu mu ngeri ki gy'omuwozesaamu. Abantu basooka obutamatira one nti ensonga ng'eyo tesookedde ku oyo abantu bazze bakwatibwa nga basibwako agasango smart treason n'ebirala n'ebirala ne bafundikira nga emisango egyo gigobeddwa bugobwa nga obujulizi bubuze. Kitegeeza nti ne mwono omulala nakyo kyangu nnyo okuba nti emizannyo gyammwe era nga biri ebirala bibadde bijja bikola ki bibadde bijja bikolebwa. Kakati abantu bwe badimandinga okutta Besigye kiba kitegeeza basinzidde ku ggwe by'ozookola ne gavumenti yo n'amakooti ag'enjawulo obutagateekamu Besigye kubanga buli muntu akimanyi nti ekkooti erina okuwozesa singa obeera oteeberezebwa. Ne watandikira okuba nga tajja kwesiga kulinda kkooti n'agamba nti omuntu ono bamute kitegeeza embeera gye muyisaamu omuntu oyo si nnungi. Kati gwe bwetugamba okubuuza ekyamukwasa nga bangi bakwatiddwa tetubulirwanga biki byabakwasa kiba kitegeeza nti naffe tulina okudimandinga kuba tumanyi nti kkooti bw'eba ekola eti n'ekola eti okuvunaana either omuntu alina omusango batakola ki oba talina. Kati ffe bw'otusindika ku ki ekyamukwasa obeera otulimba kubanga bangi era abakwatiddwa nga tewali kiki kibakwasizza. So n'olwekyo mpulidde ogamba nti yagambye nti n'obulwadde bwe buva ku kwekalakaasa kulya butalya tayagala kulya. Waliwo embeera wetuukira neba nga bwetugamba nti Besigye yali musawo wange mu 8 ne tujja olwaliro 2025 ng'ali Luzira otegedde naye ng'omuntu agamba nti okunoonyereza kwabadde kutuufu okunteeka e Luzira naye oyo bwe nali naye mu gy'ekinaana ne mujjanjabako n'okumujjanjabako amazima nze ndiwa n'asula ku seminti. N'olwekyo embeera ensuseeko kaŋŋaana okulya kisoboka ku muntu yenna obusungu ne bumukwata ne yeebuuza ebibuuzo bingi ng'ali disappointed okuva eri omuntu gw'amanyi nti oba bakolaganako nabo naye n'agaana okulya. Kale bw'agaana okulya ekivaamu era alina okuyisibwa obubi kubanga si mumativu waali n'enjala emuluma ate talinawo ssuubi ligamba nti kale kaninde kubanga kkooti ekola bino oba oli abanaleeta obujulizi nenejjeerera ateekeddwa okuba nga mulwadde. Ayogeddeko mpulidde osoba n'ayogerako nekyokugamba nti prison waliyo amalwaliro wano mu Uganda tewakyali gw'osobola kuba nga teweesize gwe ng'owa famire okukwatira ku muntu wa mujjanjabi ate nga kyaddembe omuntu okubeera ne private doctor we alinda okumujjanjaba naye twawulyako emabega nti baamutumya ne bamugaana okuyingira ne bamugaana okumuwa omusawo abasawo be oluvannyuma ne bagamba nti yazze n'amujjanjaba naye asobola okuba nga azze okumujjanjaba naye nga obulwadde olwedde bw'amaze okusajjuka nga tafuna ddagala
nga bwamunyiikiridde olaba gundi embeera y'omugezi Muhammad Segiri nti osobola okuleka omuntu weyeetaagira omusawo n'osooka n'omubusaawo kati ate n'olaba ng'awedde ate n'okkiriza agende mu basawo otegera ekintu ekyo so kakati ebyo byonna byonna ngeri yakubuzaabuzamu bannayuganda ani atamanyi nti omuntu bw'aba afunye eddwaliro aba wakiri wabawo essuubi ly'okuba nti anaawona so akaiminga muntu wange ng'afunye eddwaliro naye ate njagala n'okwebuuza obulwadde obwo bumuluma buzze lwaki otegera ekintu ekyo so n'olwekyo mbadde ndowooza nti olimba abantu mulimba abantu bye mubalimba ne biggwayo mulimba abantu ne mwerabira nti generation zikyuka mulimba abantu ne mutajjukira nti bemufuga balaba abantu bategeera bamanyi okwawula kakati osobola okwogera ebigambo 10 nga tekuli kituufu so akusuubira kya 11 tikisobola okubeera ekituufu otegedde so n'olwekyo ebyo byonna mbeera yakutulimbalimba baba nti bano nabamanyira nsobola okubalimba nsobola obagamba kino nsobola obagamba ki ne basigala nga bakkiriza so n'olwekyo munnayuganda ali eyo tosuubirayo omuntu yenna agenda okukolera kyotakoze tosuubirayo eggwanga lyo omuntu agenda okulikwata aliveeka kugambe nti bannange ndikooyo bambakooye n'ekisembayo mumanye nti gavumenti zigibwako mugoberera amateeka ne mujjako gavumenti constitution yennyini ekuwa ebbeetu okugirwanirira yo nga yo singa olwabawo agimenye okitegedde ekintu ekyo so n'olwekyo mubeerenga mumanya nti mu bye batugambye ebingi munoonyereze bimeka ebibadde bijja bibeera ebituufu olwaleero okkiriza omuntu kyagamba byebigambo byange kale ensonga nga tugerere ku mabbali waliwo ensonga ya president wa DP omukulu Norbert Mao avuddeyo n'abako ebigambo byayogera oba oliawo nga si birungi nnyo eri omukulu Akansona Lukoola nga yemulugunya agamba omusajja oyo yalwana mu kibiina kyaffe mu DP era nga yakulira n'ebyamateeka biki byonna nga ttiimu yagikulira bannamateeka abaffe naye bw'atyo n'agenda naye kale maama takomye okugwa kwa Ssabbendera okuvuganya mu Kawempe avuddeyo n'amuwa ng'amukwasa Bbendera n'amukalaatira n'amugamba kukwasizza ogenda otabaale era nga Henry Kasacha mubiru bakwasiza Bbendera ya DP mu Kawempe North era bijibaga nti no ojja kugenda eyo ogenda kusangayo abayaaye ogenda kusangayo bafutu soja ogenda kusangayo ne bafutu mmere fudu ogenda kubasanga eyo ngeri y'okujeregerera Norbert Mao nga batekamu oluganda awo oluzibwa ennyo oluwomeekerevu Norbert Mao esooka awomesa oluganda ekyokubiri Norbert Mao avuma ekyokusatu Norbert Mao yatunulirwanga ng'omusajja omugezi nakati bwe kiri abantu bayagala Norbert Mao ng'omuntu oga nti yalabanga ng'omusajja omugezi takyali kankuwa ensonga zange tulabe wesunsulire oba ali oba takola ki oba tali Norbert Mao ndowooza gye twava eyo mu byobufuzi yalina abantu be yeegomba bw'abeegomba n'akolerera ekintu kimu kubafaanana naye nga nsuubira nti yeerabira ideas zaabwe yazeerabira ebigere Norbert Mao byalimu binene engatte eyo nnene eyoba president ba DP
DP erina likodi nene era mu ebyo byonna ateeberezebwa okuba nga bye yali abeegombako yabituukako n'abifuna. Tubaddewo ebbanga lyonna nga bagamba nti ekibiina kya DP ky'Abaganda. Nobert Mao ekitavangako mu kamwa ke naye yeegomba Abaganda. Nobert Mao bwe yabeegomba n'agezaako okunoonya ki ekimugatta nabo. Kwekula si ideas wabula ekyapiyalinga kisobola okulabikawo nga kiri ku surface wano ki ekisobola omugatta nabo. Najja neegomba DP n'agiyingira n'abeera nga wa DP. Kyeyakolerera n'amala n'akifuna naye nga teyamanya akitwalawa. Nobert Mao yali akolerera okubeerako Ssekagale wa DP. Nobert Mao yali akolerera okufugako ku Baganda ku kibiina ekigambibwa nti ky'Abaganda ye nga mu ndowooza ye. Nobert Mao bwe yafuna ebyo ekyaddirira ku ye era natandikira omulaba nga akola bw'ati ekkooti nze taata wammwe. Yes. Nze taata wammwe tolina kyakukola nze nasikira omugenzi Sebaana. Sebaana eyasikira Semogerere. Semogerere yasikira Kawanga, yasikira Ben Kiwanuka. So n'olwekyo ndi kitammwe nakuba engatto. Nze nga Mao yatuuka gy'alaga. Kyekyampa endowooza nti bye yajjamu yajja yeegombye. So kakati olwaleero mbuulira nti ku strategy y'ekibiina ekyo kwaliko okukola ne Museveni ate nga bonna wabalaba ebbanga lyonna baali balwanyisa Museveni. Tuve ku Semogerere. Semogerere bwe bamubba akalulu mu kinaana Museveni n'agenda mu nsiko. Already Museveni yagenda ng'akimanyi nti Semogerere gwe babbye oba DP gye babbye yakulemberwa nga Semogerere. Semogerere bwe bakomawo ne bayita gavumenti n'akolako nga kyanga minisita wa internal affairs. Amakulu okukwasaganya gavumenti yaabwe gye baali baleese n'amawanga ag'ebweru. Nga alinamu ekirowoozo ekisuubira nti oba oli awo engeri gye bagamba nti eno fundamental change ayisobola okubeera nti basobola okutambula ne batereza eggwanga. Agenda okutunuulira ng'ebya ebyetaaga. Kakati ekyo lwaki nkireese kubanga nkugambye nti mu birowoozo mu ideology ya DP temwali mugamba nti egenda kujja kukolagana na gavumenti eriko. Kakati Mao bw'amala okufuna ebyo byonna ye kiralinga kyeyasembyeyo nakyo kwe kugenda okufuna obwa minisita mu gavumenti ya Museveni. Tubadde tusobola kirifaalinga ku kya Semogerere omukadde waffe Semogerere naye nedda nti olwo agenza okuyigira mu gavumenti eno ng'ebizibu bya gavumenti eno abirabye, ebizibu by'abakulembeze ba gavumenti eno abalabye nga tebeetaaga kwesembereza. Kyembadde gamba naye oli yeegattako nga bakavawa mu nsiko basobole okukola balabe nti balabe nti basobola okuzimba eggwanga ekitali kituufu. Olwaleero Mao gundi eyo yalibadde tagiyingira. Twapo eyo yalibadde tagikola ki? Ogwo omutego yalibadde taguyingira. Singa alina ebigendererwa ebinene nga DP ku muzingi gwe yakola ki? Gwe yazimbirwako. Kakati nkomawo ku bigambo bye yayogedde Mao ng'asindika Owe Kawempe agenda okukiikirira DP Kawempe North. Mao alina obusungu olwaleero. Si nsonga lwa baamulyamu olukwe naye baali tebategeera bigendererwa bye. Bw'avaayo olwaleero nga gwe mujja ng'agaana okukkiriziganya naye abeera mukyamu, abeera yeerabidde okugamba bali gye balaga nti bagenda kusaagayo ba food soldiers. Naye olwaleero food soldier
ewa Museveni food soldier lwa nsonga ebigambo byeyogeranga luli twagala tugireyo bukakafu ku biki Museveni byatereze byamuwaliza okubeera nga agenda amukolere ye food soldier kakati agenda kukozanga ba food soldier eri ono gyagenzo wa DP ba food soldier nga bali mu baani eriyo baani eri gwe byomusindika n'omulabula n'omugaga agenda kusanga ba food soldier kitegeeza nti totegedde bantu gy'omusindise ba food soldier bogamba era baana beeyo be balonzi be bantu bakawempe be bantu abakola Kyagulanyi boita foot soldier kati bobanga omusindika eyo n'omuganda agenda kusanga ba foot soldiers naye abegendereza bani bomusindika bagenda okusanga abatali ba foot soldiers anyumisa amawulire mawu yanyumisa anyuma okulaba n'okwogera kuba musajja mujerezi musajja muvumi musajja amanyinyo oluganda naye oluusi kiba kyetaaga nnyo okusengejja mu bigambo bye byabayogedde n'omanya ki kyabadde ategeeza kakati nkulaze nti yeye food soldier nerija mulabula okugamba ba food soldier era be baliyo kubanga abantu abaliyo bakulaga nti balonda Kyagulanyi 2021 tebalonda muntu mulala ate nga abantu abawagira Kyagulanyi be bayita ba food soldiers kati agenda kasaba baani abo alina bagenda okujjemu yenga abatwale yeri ono ani ono gwasindise yani Kasacha kali gwasinzeyo Kasacha alina bagenda omusindikirayo batagenda kubeera ba food soldiers ekirala Nalukolo tatubulide Nalukolo yali mulungi oba yali mubi mu DP bamuwa lwanfaanana bamuwa lwa magezi bamuwa lwakuba baali bamwagala oba ekibiina kyali kyanyina ebyo bibuuzo yes kakati bwebanga kyemwali mumukozeseeyo nga kyakola kiriza naffe tumala okulaba akikoze oba kimulemi tomutuwaako magezi tomutuwaako tamubawaako magezi nedda ssebo mukadde waffe Mao wefuula nnyo era musajja oyo namulabako era mu kifo kimu yali wano ku gundi kuste bagitaani Sister Hall wali ekigundi wali headquarters waliwo offices za DP ku State House yayogerawo n'agamba nti Museveni mpozi ng'okkiriza akuwalulire ku Wirubaalo naye tolina kyogenda kugamba nti ogenda kutiisa naye nga Mao yayogera mpozi ng'okkiriza ogenda kuteeka ku Wirubaalo ye akuwalule naye by'okuteesa naye oba olimba oba tolina kyogenze kuteesa naye kati yakkiriza bamuteeke ku Wirubaalo kubanga era ndaba okuteesa kukkirizaamu nnyo kibuuze ye uyo Mao mubuuze oli ku Wirubaalo oba wasala amagezi gosobola okuteesaamu ne Museveni nasajja mwenze njabasekerera nnyo ekyamazima musaagira ku nsi yammwe ng'ekola ki ng'egenda bugenda byejjusa okulyako obukunkumuko obwo ku nsi basajja mmwe muli basajja bayivu mu basajja mmwe mulina famiri zammwe mulina abaana lwaki muli ebyabajjajjammwe ne muli ebyabataata bammwe mulidde ebyammwe muli ebyabaana bammwe muli n'ebyabazzukulu bammwe mwe basajja mmwe muli storage byonna omulundi gumu gw'omuntu omu lino eggwanga mumanyi nti muli mukulirya mu mpapula mwe basajja mmwe eggwanga lizikawo likyusika eggwanga ligulwa siraba lwaki Museveni tagenda kugamba nti mbakooyi tagenda kugamba nti mbakooyi kyokka temukimanyi tabangako mulungi mukimanyi mubi nga tolya naye bwakusembeza mulyawo mulungi gwe ng'omuntu Mao mumaze omugyeko engalo mumaze nga tumaliriza ebyambalo by'abafuutu soja bino
bikyayogeza ab'ebyokwerinda ebikankana era Muhoozi yennyini yavudde n'agamba nti agenda kuluma n'ogwengulu era yavuddeyo n'agamba nti nno bamusonyiwe yeetondera bannansi ku lw'ekikolwa kyagenda okukola ekyokutuusa kyagenda okutuusa kwabo abambazi b'ebyambalo ate n'ababatendeka mu ngeri ey'amagye. Tolabeko nako olwajjo Chairman Nyanzi bamuyodde yoddawo nakati tetumanyi tebamanyi gyali n'ebyo byefaanako ng'ebyo wajji tugenda musajja yayimba wajji tugenda. Abasoma Bayibuli batugamba batulaga ate nga naye egamba nti Yesu bamubonyaabonya nnyo ekyatuusa n'okumukomerera ku musaalaba naye ng'ate abamulyamu olukwe baali bantu ab'oku lusegera ababeddala. Katonda nga tuweereza obubaka tewali ddoboozi lyava mu ggulu obubaka bwakkiranga ku bantu ezo ze tuyita malayika ze. Tetwamanyaawo kiseera ki Katonda lyatandika kutonda zi malayika azitume era tetusobola tugamba nti era bakomye ekiseera kino oba tebali. Waliwo omwana yambuuza ekibuuzo awo n'aŋŋamba ti Katonda bw'aba nga yatonda ensi eno n'agitondera buli kimu kyonna kyonna ekyalimu ye Katonda yali abeera wa? Ate tonkaafuwaza naye omwana yabuuza kibuuzo awo. Ekyo si kibuuzo. Kakati kiki mbadde ngezaako okulaga nti Kyagulanyi abaana babuuza ebibuuzo ebitategeerekeka. Kyagulanyi President Bobi Wine abadde mu ndongo nga space nfunda ng'era banne balaajana bwali omubi bw'abalemesezza endongo. Omuntu bw'atyo batera omwegomba naye nga tebaagala kulaga nsi nti aliko ebirungi. Batera omukoppa naye nga tebaagala kulaga nsi nti bye balina babijja ku ye. Mukama n'aleeta bwakola obulamu bw'ensi eno lwakuba bannayuganda tebeetegereza n'agamba naye gwe okufuukira banne ekizibu mu ndongo kanjikuggemu deeno ebyobufuzi. Kyagulanyi n'ava mu ndongo nadda mu byobufuzi. Abaasookera ddala okuba nga baali ffe ne tulowooza nti kati ekisaawe kigaziye bemale eggoga. Abaasookera ddala okulumba Kyagulanyi gy'agenze mu ndongo mu byobufuzi eno baali abo abadongo abaali bakaluubirirwa ng'abafunza mu ndongo. Bwe batuuka eno batulaga ekintu kye kimu nti era tayagaliza abalemesezza mu byobufuzi ate nti tayagaliza akoze ki era abalemesezza ne gyali. Tugamba nga mubi mu ndongo abaviiridde ne mulumba eno mu byobufuzi. Kakati agenda okutuuka mu byobufuzi ng'ate era nayo yafuukiddeyo ekizibu n'abanga era ayina baalemesa. Otegede mu ebyo byonna naye nga Katonda yamuwa omukono ogukwata ku kintu ne kitasigala nga bwe kibadde. Tubadde ne uniform ebbanga lyonna nga tukola ebyobufuzi era na buli kibiina kirina kala zaakyo. Otegede? Yes. DP balina ka green kaabwe. Green yaabwe. FDC balina ka blue kaabwe. NRM balina ka yellow kaabwe. Yellow. N'abalala NUP balina red yaabwe. Era buli wendowooza awantu wano oseka ne ngamba Kyagulanyi gwe oba tomanyi ojja kumanya. Anyway, kaakati tutuuka ku uniform. Omuntu watuukira okuwamba ebyambalo by'amagye n'abikozesa naawe alina amagye gaba tokyagalina. Bwe mutugamba nti ebyambalo NUP byeyambala bya bannamagye byabakwerinda Kyagulanyi alina amaanyi yajja n'akwata uniform y'amagye n'agibajjako. Kakati ajja afuula ekyo ekitali kyangu n'akifuula ekyenjawulo. Ye uniform eyo okutugamba olwaleero nti red
ng'oyambadde oval mb'obeera oyambadde uniform y'amagye. Obuyinza bwe butyo bwe bukyuka. Obuyinza bwe butyo butambulira ku muntu. Kakati gwe wenna ali eyo tewali Kyagulanyi wagenda kubeera mu bulamu bwe abe n'emirembe ate wali wagenda kubeera mu bulamu bwe aleme kubaako basumbuwa. Kubanga ne zimalayika tetumanyi bwe zajja. Abatuusa obubaka ku bantu tetumanyi bwe bajja. Ne Katonda akola emirimu gye naye tajja na mikono gye. Yes. Wabula ayitamu bantu be n'abakozesa emirimu gye. Ne bwe banayambala ekkanzu. Ekyambalo ekyo gavumenti amagye gajja kitwala gakigazetinge nti kyago. Nti ekkanzu eyo gye mwambadde eyo yali banno nga yabamagye. Tukole bwe tuti amagye oba abantu ba NRM mujje kavule tugenda kola offer. Mujje kavule tubawe ebyambalo ebyo mugende mubikozese. Mugende mubikozese kyemutya fo bikozesa. Mujje tubyofalinge gye muli. Mugende mubikozese nammwe mukole Kyagulanyi bye mutya okukolamu. Anti-kala ntunga ekyambalo mujje tubibawe mubitwale. Mubikozese kyemwagala. Okukakasa nti waliwo amaanyi ge mutasobola kuziyiza. Tolaba nti yero mulungi gye muli. Mu mutuwe tubawe red. Mulabo bate mukabe yero. Bannange mutuddiza yero yaffe. Katumalirize sho bannange. Kati badate lwaki temutuddiza yero yaffe kuba kati yero ate yabasibe lwaki mwegeza mu basibe bajja tujja kutusuka okunoonya abasibe nga badduse nga ate tetubalaba mwe mujambadde mujja byogera mutuwe yero eyo tubawe red mulabe mutano ne yero yangu. Nalongo Nansamba nkubuuzizaako nnyabo we bali kwasaganya mirimu we bali balidde ddala nkubuuzizaako abaana bere side awo nkwagaliza birungi byereere. Chairman wangi kankuleke. Amina. Katumalirize show tukwagaliza kaseera akalungi. Subscribinga wonna tubadde nga tutambula bulungi nnyo awatali tabu yonna. Mbasiibudde akasembayo nalabye Nalweyiso ng'agamba nti yeraliikiridde Kyagulanyi agamba ajja mu kalulu atagenda mu byalo mu bitundu ebyenjawulo kunoonya kalulu ate bw'aba amulaba ali wano ayita bano bagenda okutumayo mu district yonna mu ggwanga lyonna. Bw'omubuulira Embaale mbw'ate anoonyeeyo ki. Bw'omuwulira Ekalangala nti anoonyeeyo ki. Bw'omuwulira Kabalole nti anoonyeeyo ki. Kyemwagala mubeere bulungi.